aha so stage kati ndowooza ogiraba kati eggula abantu n'abanyonyodde nti side emu egenda kuba ne DJ ne band weewano DJ ne band kati DJ ali wano okitegedde kano kagenda kwesemberako keeri DJ agenda kubeera wano bandi wano twatmanyiti live lukoba ku lukoba anye mu kutandika DJ asooka n'ayisaamu ne tukiwa omuliro ssebo kati bwe nakugambye no manzilandi weewano olabawo wano katenti eri bwejja kati oli omuyimbi weeri tasala ku ddeeri kati kati gye nakunyonyodde eti we twawulira weewo ijje wakoma ne wano kati wano weewa in charge olwokwakirimu wano kati nze mbeerawo wenyaga wegasanya kati nenkunyoyondi stage twagikoze ekolamu bweti ogirabye wali omuyimbi olujja wano asobola okujja neyegazaanya naye space yolaba tumusuubira okudda wano baali nayimbira abantu be wali wonna wonna ne wano kati tasala wano tayingira wa in charge nakola buli kyayagala bwajja nayitamu naddaawo nadda eno kyenawaddengezaako kati neri side kyekimu era ojja labawo nti oli oweeri wabeera agenda okuyita waawa nadda wali side yeeri stage ekanamba kyekiri kyenagambye eki stage performance saagala muntu asabe mazzi ambulance nakugambye emu egenda beera wano endala wali kano ka stage sebo kadduka olina okuba nga obadde otraininga waliwo 10 ku 10 kyetuzanyiramu badansa balina okuba nga bagenda kiwuliramu rita dansolo bino byokuba 180 wekyangira ku street stage nnenemu zaani muzinyi wa sindu ebyo byozira lwokuba 180 stage nnenemu bwemba temukoze jimu periodi eno muwedde kati eno kabaka agisobola omwana oyo atuuyana bannaa oba kiki kati enteekateeka audience mugenda jawula muti abasi n'abashiba ante era nga boola basajja eyo kati ojja kula stage eno era we yeesalira kati wantu jateekawo VIP wali mu maaso jangu tugendewo wakatulaba tenti tuzaddemu graduation bali mukudijjawo owakamera togwayo ojja kukwata obeere mu ddwaliro otandika okumbuuza ani yawangudde olina okukola ebintu nga weegendereza bino byakwesalirawo bato yanja basalawo weetuli tolowooza nakunyonyodde nti gwe tunaadikirayalinga ng'omuwanguzi alina obukadde 10 extra bannange bano abantu bafunye ssente miliyoni 10 buli omu okubeera ku stage anaawangula 10 side eri anaawangula agenda funa an additional 10 soogera nga njubisa press conference tugenda giyita omuntu bwe tunaadikira alina nti ye muwanguzi afune sente ze bani bajajezi akajabo tekijja bagamba kuba abantu bajja tandika olaba onako ng'onadde ensoma amateeka akasuku tukumanyi oli weeno sagala kunjasamira sagala kunjasamira nga nkola omulimu ogunsasuza bw'oba badde omanyidde eri siri mulamu nti sikyuka kati saawa eno ndi ku in charge simanyi oba eri mbadde mpagirayo oba mbadde siwagirayo ndi wano nkola ssente z'abaana kati webuza kuba kati mulaba byasanyika TV yebuza enkuba olunaku lwa tulimusizondi yankuba kati nakunyonyodde nti tulina omuyimbi twamugye bombe air ticket bombe ogimanyi ekyo kyayita bombe India kiri India New Delhi bombe omanyi n'ebifo bigambi ate kati gwebemba nkunyonnyola olowooza nti nkulimba omusajja ali ku Speak Resort wali yatuulidde ddala wali ku mazzi bw'akoona olugalo bw'ati jjukira amazzi gakola gati enkuba negenda ekalangala wano neeyitawo
Choka abekalanga bajiwulidde. Kati bo bakubira essimu babuuzi. Kalangala Masaka balina okuba balabye ku nkuba leero. Kati ate enkya tugikanyuga Wakiso. Abe Wakiso enkya beetegeke si batalina nguudo nnungi. Bakere bajjeero. Wakiso Luweero Mukeero okuvaayo kuba omuyindi enkuba yatugaa ate kunaagikanyuga eyo. Wereka. Kaso enkyo enkuba teri nkuba tukeere bukeezi kujja. Omulogo w'enkuba twamugye Bombe. Eri abadde agamba mbune eri abawagira abayimbi bombi. Kuba alina ewaabwe. Tebiriiko ebyo. Buli omu olina okubaako ne gy'olaga sayidi gy'owagira. Abantu be twakkiriza okuba nti basobola okukola ekyo be ba VIP ne VIP era bajja otuulaawo mu maaso. Bo balina ssente zaabwe. Manyi omuntu buli woba ne ssente zikukkiriza okukola ky'oyagala. Kati ssente zaabwe zigenda bakkiriza ogamba Sheebah high, Cindy high, bagende ku kiddako. Kati awo wagenda kubeerawo babawusa mu makati awo nga teri gwe. Tujja te kati bwe tumala VIP wano kati mabega tuteekewo baliya. Teri kwekwasa. Teri kwekwasa. Kati abagiza nongenda bawula nti nambazi omuntu sayidi emu ejja kuba ya muyimbi mulala sayidi eri bw'atajjuza yanaaba amanya nti otandikira okugabira obubonero. Minzaani n'abyeggulo bagamba nambaazi tetuvugira ku nambaazi. Kati wano tuzaagala. Bane basirike senji wa Wolix bane temusaza bayimba bamwe ekya mukeere mujje. Oli yagambye ababe bajjuza 3 be bajjuza lugogo wali. Mwana oyo. Kiki. 3 Owaye kintu kyakuwa muliro. Okwata n'okanyuga otya. Ne Sheebah n'agamba namba ze views ze. Kati Sheebah weetike views zo ojje nazo wano. Ne Cindy akwatesa nabe nga bajjudde. Cindy 3 naawe gikwata ogikola eki? Ogikasuke wano. Kive mu ddiiro. Owapyo zijja kuba just to come. 3 Sound yali atya. Sound kati lwakuba nti bali bakyali mu conference. Bade saagala mwogerere made njagala akaabe. Twawudde tuli muyimbi alina sound ekituufu. Yes sebo. Kati eno sayidi tugenda teekayo ngera boolaba ebyuma screen ezo ebyuma biri mabega ne wali. Kati ono baaba akola eno tuzikizaayo bagenda kuba nzikiza. Nga tonjirabayo yadde. Nga tolina kyolaba egenda kuba nzikiza. Ono baamala ono baatandika ngeri tuzikizaayo. Ngeno waaka. Nzikiza njereere. Ekintu yenkwata gye tukikutte mu ssebo. Kola ngegenda kuba yamulembe. Kola egenda kubeera ndala nnyo leero. Kintu si kyakusaaga. Ab'ebyokulya bo bagenda kubeerawo mu bungi. Ab'ebyokulya simanyi bibakwatako naye nze mmanyi nti nja kulya nnyo. Wakoleddwako. Nze mu contract yange mulimu okulya n'okulya. Ezo bazifunye dda. Nina okulya nina okunywa. Kati kyemanyi mugenda kubeerawo ne bakukamingi abayimbi okugulawo eshow. Bano abayimbi wanje. Tebaliyo. Yesu katyola abadijja abo. Show etandika 2 zennyini. Ku 2 sharp. Show etandika. Show 2 wennyini awo. 2. So dakiika 2 ne dakiika 2 buli side. Ne badije kati zinesigalawo 2 okuweza 1 hour. Badije bayisaamu abeebiba batestinga abalaba banoti baziina oba biki oli atandike. Ne badije no babayimbi. Badije babayimbi n'aba MC. Buli muyimbi agenda kuba ne MC we. Wangi ssebo. Tetugenda kuba na MC wano wa General Happiness. Kyembadde ndowooza. In charge nze nja okujja mbuuze ku bantu nkanyoga ekinusu bwe tandika gw'ojja okuddako nveewo. Kati Sheebah yakampaako Zahara Toto yekka kuba MC ne DJ. Sindi sinafuna wadde omu. Kati emiryango gyo giri gitya? Kati abagagga bagenda kuyita sayidi zeno. VIP VVIP. Ene manju bajje bapakinge nga bola bazire motoka zipakinze wali ezanira. Kati then tubayisaawo bajje batuule. Kati fa abasigadde tugenda ikoyesa eno gate yeno maaso. Tugenda koyesa gate ya Museveni. Awo Museveni gyakozesa bagamba koseyo ebisajja koseyo. Towakanya bintu ku TV. Bayina ekintu towakanya tugende gate ya Museveni mwayita. Ye president kati ya ebifaananyi bijja baawo sayidi zawa bino ezo tent zigenda baawo nozala abazipangulula zonna ziveewo
tugole bese genda kumoya amanyi ini kyaje oli mu kintu ndi mu kintu kati abayimbule mwakukubira kirabika tewali ankubira sirina namba zaabwe era enamba gye sitamanyi sigikwata yo parking eri etya parking era emabega eri ndowooza olabyeyo ababaddeko wano bamanyi ebintu byano nga bwe bikola parking ejja kubaawo era ne ziri emmotoka oziraawo eziri ku conference eno egenda mu maaso wano so tewali kyeraliikiriza kyobamanya nti tuli full set Munnayuganda aliyeyo kiri kyo oli munnayefuna tiketi yo kasokolekereko mukabureke lukyoke tukomewo tukyakuwa ebiri ekololo wano abantu bali ready set the numbers already abamuwe bali wano Cindy Sheebah lunaku lwanca batatwali gine byako almost tugendo wamu musango bakumi nga buli mwagamba nze nkwepikira nange nkwepikira kuideyo negundi nantume negundi muli nantume yepikira kusaasira batulindemu yabayita basoke balindemu gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa